أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته olunaku olwaleero nga bulijjo Support Islam in Uganda wano wetusinzidde mu headquarters zaayo eziri mu ggwanga erya Misiri era nga wetwogerera mu studio tuzze n'omwami ayitibwa Sheikh Ramadhani Mulindwa era nga wetwogerera yali mu kizimbe si kye kyokka Sheikh Ramadhani Mulindwa ovu Majalis Tayyibin omukutu ogumu ku mikutu egy'amaanyi ku Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, WhatsApp. Bonna basomerayo munnange munjulira nange ndi omu ku bayizi ab'Amajalis Tayyibina. Eranga wetwogerera Sheikh waffe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tukusanyukidde nnyo era tulina essanyu lya nsusso. Nze sinzesebwa okubeera omusanyufu okunkyazaako ku lutimbe gagadde Support Islam in Uganda. Era makubiriza mwenna abali eyo biidhinillahi tabaraka wa taala okuluwangaalirako biidhinillahi nga munoonya okumanya. Insha Allah. Wetusabira wano wennyini osooke weeyanjulira abatulaba yadde nga nkwanjuddeko then obeeko obubaka bw'obawa nga bwe tugenda okubuuza kuki ekikuleese insha Allah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulihi alkarim sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Faya ikhwata al-mushahidun al-kiram assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baganda bafe mwenna batulabeeyo ku lutumbi gagadde amanya nze Sheikh Ramadhani Mulindwa mutabani wa Sheikh Taha Nsanja ekasana luweeraawo wetusangibwa ate era omukulembeze w'Amajalis Tayyibina Dawa and Islamic Development Organization nga nkyaziddwa olwaleero ku lutimbe gagadde olwa Support Islam in Uganda. Mpozi abatulabe mwandibaddeeyo nga mulowooza ki ekigasa Support Islam in Uganda ne Majalis Tayyibina ensonga enkulu Dawa kubeera nti yatambuza obusiraamu era nga ekiraga nti tuyina unity ng'abasiraamu mu nsi eya Uganda kamuke kamu kabonero bibiina bibiri byonna by'amaanyi okitegeera naye nga bonna basisinkanye mu kizimbe nga bakwataganye ku nsonga y'okutambuza obusiraamu era nga wano wennyini wensabira njagala kutegeera constitution ki Allah ye yatuteerawo oba obusiraamu gye bwatuteerawo kyetuyinza okubeera nga tuyitamu okukohoola abantu eri obusiraamu nga bwe guli omulimu gwa Support Islam in Uganda ne Majalis Tayyibina nga abakulu b'ebibiina ababiri bombi be bali mu kizimbe insha Allah tusaba Sheikh abeeko kyatunyonyola ku nsonga eyo. Naam muganda wange Sheikh Ani Walu akityamu weesi alakikakoza Allahu tabaraka wa taala atusaako obuvunaanyizibwa n'atutumira ababaka batulungamye ku biki Allah tabaraka wa taala byatwagalamu mu kusomesa obusiraamu mu kusomesa abantu kiki Allah kyagaana kiki Allah kyakkiriza n'atusiza Qur'an al-Karim n'atakomaoko n'atutumirako n'ababaka batunnyonnyola biki ebiri muki mu Qur'an al-Karim olwo nebeere constitution ey'okutambulirako abantu bonna ogwono gwe mulamu ate Allah tabaraka wa taala beera nga ababaka bano bavaawo abantu abasigaddewo ne basigala nga be balina okubeera nga batambuza omulimu gw'okunoonya okumanya ate n'okutuusa obubaka ku bantu bali abasigadde abatamanyi biidhinillahi tabaraka wa taala. Jazakallahu khairan. Mpozi awo nno sitaati nnungi nnyo ndowooza gwe gy'oli olina kuba musanyufu sharinga video abantu abalala nabo bafunemu kuki ekigenda mu maaso wano ku Support Islam in Uganda kitokota se kisaanikire nga ba president ababiri bali mu kizimbe ekya Support Islam in Uganda nga batambuza ensonga za dawa biidhinillahi subhanahu sumule ntanda eyakulese se mukama wange. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulihi alkarim. Abaganda baffe abatulabeeyo entanda y'olwaleero biidhinillahi tabaraka wa taala ennaku z'omwezi olwaleero ziri 31 nga mpozi olunaku lw'enkya ngenda kubeera nga ate nzirayo e Uganda biidhinillahi tabaraka wa taala ng'ensonga gye njagala okubeera nga nsomesaako olwaleero ekwatagana ku kuva kwange e Uganda n'okuddayo kwange wa e Uganda biidhinillahi tabaraka wa taala. Okuva kwe Uganda n'okuddayo kwe Uganda ng'ova mu ggwanga erya Misiri. Okuva kwange e Uganda nga nzija okusoma ate n'okuva wano okutwala byensomye okubizza e Uganda biidhinillahi tabaraka wa taala. Digguli agirina era gizzaayo biidhinillahi subhanahu buli ali eyo gy'oli andaba ono twogera na khiriji ekyo sinna kituukako. Assalamu alaikum. Sebo genda maaso. Nga mpozi alhamdulillah nafulumidde mu fakulty ya Sharia Islamiyya era nga omulimu gwe tuliko ne basheekhe bonna
gwa kutambuza busiraamu kusomesa abasiraamu biki bye tusomye Naam. kyova Allahu tabaraka wa taala atuga mu Qur'an karimu ekitiibwa natugamba nti nno wama kana almu'minuna liyanfiru kaffa فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون الله تبارك وتعالى متكيريو yali ategeza nabi sallallahu alayhi wasallam ntireka kukwata bakiriza bonna n'obaga bagene muki mu ntalo fi sabilillah wasigalewo abasigala wano wooli nam okusigalawo kwabwe etteeka bali balisa okuva mu ggulu biidhinillahi tabaraka wa taala balitegeere ate banalitegeera bali eri abagenze muki mu ntalo biidhinillahi tabaraka wa taala babeere nga bannyonnyola tumunange mutabadde Allah asize etteka lino nabbi natugamba tukole bwetuti mumbeera efaananako bwetyo kati abakiriza bonna Uganda tejja kugamba nti Uganda ekwate abantu bonna abasira bali mu ggwanga bagende banoonye okumanya emisiri oba bagende Saudi oba Sudaani naye nafara muleke amaka gonna muleke ebya buli ajjabbe si byakuleka byalo nti amunnange omwana gwo yagenda emisiri nowanga alinakola ki genda wabula abantu bonna si bakutambula kugenda kunoonya kumanya wabeerawo abantu biidhinillahi tabaraka wa taala bantu 10-20 ku kyalo bagende bakole ki banoonye okumanya biidhinillahi tabaraka wa taala waliyundhiru qawmahum idha rajau ilaihim baddeyo ate batiisa abantu baabwe bebaleka mu byalo eyo babasomeze nti munnange benagenda emisiri nasomayo kino nasomayo kiri Allah agamba bwati Allah alagira kino Allah aziza kiri biidhinillahi tabaraka wa taala gwe mulamwa ogwandeeta wano ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogw'okubiri biidhinillah mwaka 2023 subhanallah sebo gwe ali gyoli ali mutulaba wano ku support exam in Uganda president Majalis Twaibina ne support exam in Uganda tulina ekigambo kye twagala okubeera nga tubategeeza naye nga Sheikh waffe bwatulaze 2013 kati 2017 aho konna akaseera abadde kubeera nti nno anoonya kumanya gwe gy'emyaka 10 wali ogimazeeko ng'ogiwaddeyo fi sabilillah kakati watukiwangayo akaseera katuuse baako kyoweekolera oba at least wewalemererwa kwata abaana bo bateekeyo bagende basaddaake then bwe baliba bakomyewo ne results teri asaddaaka asuubira bigenda kudda buli asaddaaka alinda mpeera ku baali Allah subhanahu wa ta'ala omwana wonna musindika mu ssomero ly'obusiraamu n'asoma obusiraamu n'amala okusoma obusiraamu agenda kudda asomese abantu so bw'oba otidde nga toyagala kumuteeka mu ssomero lya busiraamu era manya omuziki omuziise ng'akyatunula saa n'amusaddaaka ayinza okuba nti omwana akomawo ng'akyali mulamu nga shekhe bw'agenda okuddayo mu bakadde be ng'akyali mulamu biidhinillahi subhana se mukama waffe genda mu maaso n'ensongayo saba ku nsonga gy'okoonyeeko eyo ey'abazadde okufaayo okuwaayo abaana oli agamba nti omwana ng'ajja kufiira eyo ajja kugenda eyo ayonooneke ajja kugenda eyo akole ki nabbi sallallahu alayhi wasallam hadithi an Anasi bni Malik radiyallahu ta'ala anhu atugamba hadithi entuufu agamba nti no man kharaja fi talabi ilmi omuntu yenna akwata ekkubo n'afuluma n'agenda okubeera ng'anoonya okumanya khalisatan liwajihillah ng'akikola ekyo kulwa Allahu tabaraka wa ta'ala fahuwa fi sabilillah omuntu oyo abeera mu kkubo lya Allah kasita ava ewaka ng'enneegyaleese yakugenda kunoonya kumanya ate abeere nga ddayo akolere ku kumanya okwo kwayize n'okusomesa abasiraamu fahuwa fi sabilillah mu butuufu abeera mu kkubo lya Allah makulu nti protection yonna gy'olina okufuna obukume bwonna bw'onaabeera nabwo buva eri Allahu tabaraka wa taala ojja kudda mu kuwoza omwana wange ayinza okufiira eyo nga simulabye fe twajja wano tuli baana bato katuzze tulina n'abakyala n'abaana masha Allahu tabaraka wa taala nkakasa nti mama Nawazi gyali okusapoti iziraamu era mutulaba live biidhinillahi tabaraka wa taala mama Nawazi nkutumidde omwami wo namusazeeko dda ndi naye wano sebo genda maaso mu mbeera efaananako bweti abazadde mufeeyo nnyo okulaba nti nno abaana mubatwala mu nsonga ezo zokunoonya okumanya biidhinillahi tabaraka wa taala nabbi sallallahu alayhi wasallama fi fadli lilmi mu bulungi bw'okumanya abazadde omwana oba omuweza tugenda tajagenda yafuuka ekirala tomuleka bulesi kubeera eyo ttayo maye mubeere mugamba nti babawa ennyumba babawayo akasaala akatonotono omwana mubuulirire nabbi sallallahu alayhi wasallama mu hadithi eva ku an ibni Abbas radiyallahu ta'ala anhu qala atugamba ibni Abbas
ibn abbas oyo ayina oluganda kuki ku nabi muhammad sallallahu alaihi wasallama bw'aba kisi kinene nnyo aba muganda we biidhinillahi tabaraka wataala mwana wa kitaawe omuto bimaana abeera muganda we agamba nti nno dammani ilaihi nabiyi sallallahu alaihi wasallam nabbi lino ddagala lyatuwa abazadde dammani ilaihi annabiyi sallallahu alaihi wasallam nabbi yankwata mu mukono n'ansembeza gy'ali addamu kitegeeza kukwata muntu n'okola ki n'omusembeza gy'oli oba n'omugwa mu kifuba n'obeera ng'okola ki okwata omuntu oyo n'agamba nti nno nabbi sallallahu alaihi wasallam okubeera nga yankwata n'akola ki n'angwa mu kifuba yagamba nti allahumma ay allah nkuwanjagira allimuhu alkitaaba omusajja ono ibuni abbasi nsaba obeere ng'omuyigiriza ekitabo Qur'an al-Karim. Allahu akbar. Era ibuni abbas abaku basajja tafsiri ibuni abbas osanga ebitabo ahadithi singo binga za ibuni abbas abdullah ibn abbas mumbere fanna ko bwetyo ojja kwesanga nti nno okumanya kuno omuzadde olina okufaayo omwana kutamusuulirira kumulekeyo nagalale anti munnange yakula bwe yagenda bamu ennyumba n'awasa n'omukyala kati musajja mukulu omwana asigala wakati w'omuzadde we alina okumusabira olina okubeerawo tawasulu bainakuma enkwatagana ey'okusabira omwana wange nsaba allah akukwatireko akunyweze osome okumawo mirembe edduwa zammwe nabbi sallallahu alaihi wasallam hadithi endala omusajja yajja gyali n'amugamba nti nno yaratula njagala onzikirize ngende naawe mu lutalo nkulaga baraka z'abazadde gwenyumanyuma nti ate zimunange n'omusajja mukazi munaku musajja munaku ate nze anaamuwaaki gwekuwa muza naye ng'edduwa gy'olina temanyi bagaggafuge mu ggwanga nakino kimugambe nti ne bwoba toli musiraamu omwana we alina okukuwa ekitiibwa yadde ye musiraamu noba toli musiraamu omwana alina okukuwa ekitiibwa muzadde ebbanga ly'omalanga tomuliise kumukaafuwaza kugenda mu shiriki kati kimbadde mana tusigamba nti nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti nno albarakatu maa akabirukum gwanoonya emikisa olina ebizibu enkuyanja ekutuulidde abaana bayonooneka zimanyi bikoze bitya ebbaraka ziri wa mukaddewo genda eri omukadde omusabe nti munaye taata munaye nsabiraako bizinesi eganye bankuze ku mulimu bakole bitaleka genda mundagu wabula kozesa ekkubo ly'okusabira omuzadde naawe omuzadde osabire omwana wo gwoba oyagala omwana abeere biliyoni yamusabire busabizi leka mulagira genda kuba kutayimba bantu genda ofuke kifeesi genda okole ki Kampala kuyiya sinaye bikoze bite Kampala si bizimbe nedda omwana musabire edduwa mukama wange omusajja omukyalo omu bamuleeta ku tibbi alina muwala we musiraamu kati muwala we yagamba nti siri musiraamu siri mukatoliki si mulokole olwokuba afunye akasente kakati yeetimba omwana atambula ajagaladde ayimba nyimba kati amala okuyimba ennyimba mukazi yebikiridde bulungi nnyo ng'agamba bannange ensi yonna yonna bannaye ngikubiriza ebirina abaana abakozi ng'owange omwana owange mukozi nnyo mukozi luddawa obwamalaya n'okutambula nga ayimba yenna ali bukunya avuma babuulire nti nno n'ekyomwana okumwamira nti omusabira nga ataali ku kibi kibi nnyo omuzadde okukwata omwana wo n'omuwaayo otyo owaaye kasita angulira engoye kasita sisula ennyumba balina fitina abantu abo tebamwagaliza n'oyogera ebigambo ebyo olidde omwana wo omuzinga omuteeka mu ttaka eri omuziika ate bamwogerako nga baagala okumuwabulabula banga abalabe bo mumbeera efaananako bwetyo si kirungi omuzadde okubeera nga omwana omusabira ebintu ebyaki ebibi omwana omusabire abeere ng'afuna emikisa mu makuba amatuufu biidhinillahi tabaraka wataala sebo ekira kyenjagala okubeera nga njogerako kyekyabaseeko okwetuulako bwe n'osoma ebitabo byo n'ofuna ddukutuula n'otuula ewaka awo waseeka mumanyi naye nga towulirangayo kigambo n'eki kimuvaamu seeka bagamba nti yamalako yasoma kiki ate tuyabaki olulimi lwesiba bubeere fannako bwetyo so bashekhe tufeeyo nnyo okubeera nga tusomesa abantu betuyize nabbi sallallahu alaihi wasallam hadithi eva an abi hurairata radiyallahu ta'ala anhu abi huraira ono alina amannya mangi erinnya abi huraira tata wa kakapa abi huraira tata wani koze hira yekapa tata wachi wakakapa yazala kazale yakolata na Uganda omusangayo omusajja oyo yayina kakapa katambula nako kakapa akunga atambula kuli wabagenda yamutuma abi huraira tawakakapa kati amanya gama tufi Abdurrahman ibn Sakhra ad-Dawsi musajja ge manyage agamba mu hadithi nti nabbi agamba sallallahu alayhi wasallam man su'ila an ilmin faqatamahu
omuntu yenna abuuzibwa ku irimu n'agisiriikirira yagisoma n'agyebasa yagamba nti uljima yauma alqiyamati ajja kufundikirwa mu yauma alqiyama birijamin naam neki n'omutayimbwa oguva mu muliro lwakusirikira ki ekigambo ekiyitibwa nti nno uljima kitegeeza omuntu okubeera nga ayisibwa mu kamwa ke ekyuma ekyokyo okuva mu muliro jahannam kimufulumiremu mpaka mu butuuliro lwakusirikira ki irimu. So baseeka makubiriza nga tumaliriza biidhnillahi tabaraka wa taala okufaayo okusoma tusome naye ate tuzeeyo amaana eri bannannyiniyo byosomye si bibyo gwe ng'omuntu birina bannannyini byeka ababirinza okubeera nga bakola ki babisoma ensonga lwaki nzirayo mukama wange Allah yajikuwa waliyundhiru qawmahum idha raja'u ilayhim temutuuleyo neri mutazenamala ng'abantu abamu omusanga yamala nagaze tudde eno sikyadda Uganda tingene ndi edodo oyo yerinde birijami minnaari okusasika omutayimbwa nga erimu yonna akoze eki asirise nayo. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Eyo yebadde majalis tayyibina ne support exam in Uganda nga tubasibiridde entanda nga sheikh waffe entanda jatusibiridde tuberenga tuddayo tusomesa abantu baffe oluvannyuma lw'okuba ku kituyize naawe atudde mu darusu n'obako byoyiga mbutuufu kirungi obitwale mu kyalo kyewammwe ove Kampala obitwale mu kyalo asomedde kyotera naawe eddako ekyakabugema eri mu kyalo oba ntegereka insha allahu taala. Barakallahu fikum wasalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seeko wekitiibwa mbadde nsaba otumireyo omuntu omu gw'osinga okwagala mu bulamu bwo omu ntumira majalisi tayyibina yonna ne mukadde nga hajitwa Nsanja ne mama Nawazi omunansonyiwa okubeera nga mwenna mazingiddeawo onzibye ontumira mukadde waffe omuputi wa Uganda Sheikh Shabana bano mubajje gabo tugabo ngambye nti omu kubanga obusiramu bwaffe bwonna mutadde kati atumireyo basatu tumira basatu inshallah ntumira support Islamu yonna majalisi tayyibina yonna Fembe abasatu masha Allah ntumira mama wange bamama bonna Sheikh Taha Nsanja kasana Luwera ne baganda bange bonna biidhnillahi tabaraka wa taala. Barakallahu fikum. Sigenda kutumira n'omu wabula mwenna mbaagala nnyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Support exam in Uganda ku Facebook, YouTube, Instagram, inshallah WhatsApp +20 1223 917171. Alhamdulillah. يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون يا من أحال النار حول خليله روحا وريحا